Ugandan lifestyle gwe mukutu akoli. Omusumba Pastor Wilson Bugembe alangiridde nti naye omwaka gunene agenda kubeera nga ateekateeka ekivulu era nga kinene agenda kubeera nga ajaguza emyaka 20 gamaze munnange mu nsiike y'ebyokuyimba. Ono y'omu ku bayimbi abakyasinze okubeera nga bayimba gospel music wano mu ggwanga erya Uganda era agamba ekinyegenyege yakifunye ku 10 years of Spice Diana eyali awo munnange ku Serena Hotel era yali successful nnyo. Bwe tutunuulira abamu ku bayimbi abasinze okubeera nga bafollowingibwa ku mukutu ogwa Instagram, yeno listi yaabwe abali top nga bakyala. Spice Diana aina abantu akadde kamu mu emitwalo 8 bamufollowinga. Shiba Kalungi akadde kamu n'ekitundu, Lydia Jasmine akadde kamu n'emitwalo 3, Winnie Nwaji ono naye aina akadde kamu mu emitwalo 3, ate Shakira akadde kamu mu emitwalo 10, Rema Namakula naye aina kamu 10. Cinderella Sanyu ono nonno aina akadde kamu net, ate Vinka naye aina akadde kamu. Irene Ntale aina emitwalo 96 mu 15 bagoberezi, ate asembayo ku listi ye Juliana Kanyomozi ono nonno aina emitwalo 87 mu 13. Waneno emikutu gya social media ensangi zineno jeje mukugikyasinza okubeera nga mwattu gitambuza music. Abaana ku TikTok bakola challenges ez'enjawulo era nolaba nga obuyimba mu butuufu buddukira ku speed eya yiri. Kati tugenda ko wali eri emakerere Kavule, ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero basobodde okubanga amunnanga badistributing ebintu eri abo bonna nga bazadde baabwe basibwa n'abo abagenda maaso n'okubeera nga battibwa. Kati mubana eno mulimu omwana olonno nga mutabani wa Ddamuli asobola okubanga afuna obubonero obulungi mu bibuuzo bye by'akamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu era ono Bobi Wine alagidde bamuwe emitwalo 5 ag'obuliwo. Kati omulala nonno ng'ono amunnange we yali ng'akyali mu nsiike y'ebyokuyimba yalina mukwano gwe nfaafe era ono omwana okusinziira wamulabye najjukira ne taata we ebiseera bye baagabananga bombi era tekimulemedde kubeera ng'ayungula ezziga ly'omusajja liva wala ne Bobi Wine munnange akaabye. Ebintu bibiri, waliwo okuwoloma, okukaaba n'okunyiga ku liiso. Kati president owa National Unity Platform anyize ku liiso. Okuwoloma bye mutera owulira mu nnyimbe, oli n'ayaziirana n'agamba woowe ondesootya. So abadde alina okukuuma ekitiibwa kye n'asobola okubeera ng'anyiga ku liiso era amaziga ne gajjawo mu mpolampola ne byabadde ayogera tasobodde kubeera nga abimalayo olw'ennaku ennyingi mwattu gy'abaddemu. Kati bano babawadde ebikozesebwa omubadde amunnange pampa, toilet papers, ebitabo n'ebbaasa omuli akasente. So akasente kaneno sikakulya mu nnyama n'ebirala, kalina okubeera akabayambako okusasula ku school fees ow'abaana abo abalina okubeera nga badda ku masomero. Abyebyo sofa nze Mulishid Segawa.